nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ava mu kibuga Mukono oba disitulikiti y'e Mukono okuziika taata wa Ashraf Kasirye eyasimatuka okuttibwa amagye ga Mwami Museveni, kaakati ampuliriza kifumba mutuku, ekibuga Ntebe kitokota, abantu 300 ampuliriza Miranga bawambiddwa. Wulira. Abantu abasukka mu 3 we nabeereddeyo tukoze investigation eno okuva mu wiiki esembayo ya January tugibaletedde mu wiiki esooka ya February. Abantu bali mu detention center, njiyita detention kubanga amajege gagikuuma eno sa isolation. Mu isolation center wabeerayo basawo wano waliwo basirikale. Abasirikale balina ki safe house kye bayita isolation center kiri ku Ntebe Regional Referral Hospital. Bataddeyo bannayuganda abasukka 300 babajjawa. Ebitundu 75 ku basajja abali munda muno mugawulidde amaloboozi tebalina busolo babutemako. Ebitundu ebyekyama babitemyeko. Monkeypox yabakwata. Kati abakazi kambalage ndoza birimbi bazne kambalage yomu. Abakazi monkeypox abalume ebitundu byekyama bangambye nti monkeypox bulwadde zisimanyi virus gye yava. Munaye bwe bukukwata bukumeza ebintu nobanga fene kungulu. Kati businga kwagala wabuguma. Bwe bukukwata ku mubiri budduka bugenda mu bitundu byakyama. Abakazi bivunda era abo bemula abakazi batambula bakunkumuka. Ebinyama bivaako bwe bigwa eno mu bitundu byekyama. Okuvanga wano mpaka kamera eyo weeyi. Omulwadde wa monkeypox atambulirayo dakiika kuba okugulu okumu okuteekayo n'olinda paati zikakane zibadde zikankane zigenda okugwa n'oteekayo okulala. Kakati ekintu kyokka kye basobola survivingirako ekisooka balinga bimenke. People are in this detention center, which the so-called isolation center of Ministry of Health, inside the Regional Referral Hospital, under the protection of guns. They are under the protection of guns. One, not to escape. World Health Organization, ebakozesanga lab rats specimen za kugezezaako ddagala nakitegedde ntya mbu monkeypox talina ddagala. Kati monkeypox bwakukwata bawa instruction mu malwaliro waliyo abantu abakwogereza switch talking you. They switch talk you and put you in an ambulance on a direct order that every monkeypox victim, whether from which part of this Uganda, you must be brought to this detention center. So the so-called isolation center. This is safe house. Now, you're going to get free drugs. This is what they promise. You're going to get free drugs, free care until they see that you heal. Now, listen, I have just come to know that there is no proven vaccine that can cure you from monkeypox. There is no proven vaccine. Kakati company enene ezebulaye zikola amadagala. Obaba bawadde sente mmeka nze simanyi. Buli muntu yenna bw'ofuna monkeypox bakutwala Ntebe. Kati Entebe gye bakutwala abasajja abakola amadagala ga monkeypox abali mu kugezesa oba likola oba terikola. Ngolonga bafunye emmese yaabwe kwe bagenda okugezesa eddagala. Kyokka ekyewuunyisa, even if these guys are being used as lab rats, still a Ugandan must part with 100,000 every day to secure a single injection. Obulwadde buluma butya. Okuzimbya ebintu kyosooka muliro. What is happening in this Entebbe detention center, safe house? In this Entebbe, I hear isolation center. One, they bring you on a promise that you receive a free drug, which costs you 100,000 every day. 100,000. This is hell on earth. Omuliro gukukwata omubiri gwonna tosobola yadde okwambala olugoye n'olumu. Ekisooka osooka n'ovunda ebitundu by'ekyama. Kati buli musajja ali eyo osooka n'ofuna amasira mu bitundu by'ekyama. Akasolo kamera amasira oluseke ne luziba n'obeera nga tokyafuka. Omusolo ne gukuluma okutuuka okutta. Kati bw'otuuka ne bakupima nti kirabika omusolo gwe gugenda okukutta basooka Jambiya. Abali omusiba sawo bakinjaaji. Kakati nno ebigambo maze okubeera ng'obiwulira omaze okubeera ng'obitegeera wabula tusimbudde botti olunaku olwaliro nja kusooka okukwanirizaako mukwano gwange mpuliriza we najja osinzira okubeera nga otugoberera kyokola kyamaanyi nnyo kyokola kya ttendo nnyo. Kaakati nno
emiranga gikyagendera ddala butereevu nnyo mu maaso ampuliriza njagala otulowulire ebigambo birungi si birungi n'agamba nti Congo amagye g'eggwanga erya South Africa gaamala dda okusayininga era gano gaweebwa dda ekiragiro kaakati oluvannyuma lw'abayeekera aba M23 okubeera nga batugumbula bannaabwe abasoba mu 14 nga batugumbulira bwemage jjukira nti bano baali bagenze mu kibuga Goma okuuma emirembe kyokka kaakati abayeekera bano bwe baalumba ampuliriza batugumbula butugumbuzi amagye g'eggwanga erya South Africa wabula nga wenjogerera emirambo gyamaze dda okubeera nga gituuka mu ggwanga erya South Africa era nga gino gyayitidde Uganda kakati bino byonna nga bigenda maaso mukwano gwange atugoberera ku mukutu video nkusaba osooka ogimpere ekigalu era mpya nja kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda kubanga guno gwe mukutu ogw'omuntu wa wansi omukutu gwokka ogw'enkyukakyuka ku lunaku olwokubiri nga tulindiridde ani agenda okubeera nga akwata kadi eya NUP akiikirire ampuliriza abantu be Kawempe wali eri mu parliament oba mu kunoonya campaign mu kunoonya akalulu akagenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi oba oliawo guno gwennyini gwe tuwolekedde kaakati nno ampuliriza ebigambo birungi si birungi kansooke ampuliriza nkulage butereevu nnyo ku bigambo bino kubanga oba oliawo obyetaaga nnyo naye nga sinaba kubeera nga nkutuuseeyo bingi ebibaddewo era bingi ebigenda mu maaso ku nsonga eyo ey'Ekawempe bangi bakkiriza nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne ttiimu yonna banjawulo nnyo ku kye bakola oba oliawo kibale tekirabwangako mu Uganda yonna bukyalubanga lwa Mindi ku ludda oluvuganya gavumenti kaakati nno kyokka waliwo n'abalala abakikubyemu ebituli nga bagamba nti kino kyonna kyakumala budde bino byonna nga bigenda mu maaso mwami Museveni atuyana zikala ampuliriza atuyana zikala abasajja bamaze dda okubeera nga bamwabya babadde bamufandinga omusimbi ogw'ebisiya kakati nno soko oli ebintu ab'ekitongole ky'amawanga amagatte baleeseko n'emirambo gy'abajaasi 18 nga bano batibwa abayeekera ba M23 mu kulwanagana okwabalukawo nga 23 omwezi gwa January omwaka guno e Goma mu DR Congo. Ku mirambo egireeteddwa 14 gy'abajaasi bannansi ba South Africa, 2 bajaasi ba Tanzania n'2 b'e Malawi. Emirambo gino bagireetedde mu mmotoka okuva e Goma ng'omusasi waffe agisanze Kyengera nga bazze bawerekerwako ab'amagye gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa ng'eno basanze bannaabwe okuva e South Africa ne Uganda babalindiridde. Mu balala abaleeteddwa okuva e Congo kubaddeko bannamagye n'abakungu ba UN abalala 10 nga bano batwaliddwa butereevu Entebbe ku kitebe kyabwe okusinziira ku Pauline Dijomo akulira UN mu buvanjuba n'amasekkati ga Africa gwe twogedde naye ku lukomero essimu basazeewo okugenda baggyeyo emirambo egibadde givundira ku nguudo oluvannyuma lw'abagenzi okukubibwa abayeekera ba M23. They do what they have to do to preserve the body, the autopsy and all that before we can start organizing the repatriation. I think that is handled by our medical team from the Mulago Hospital. Agamba bajaasi baabwe batwaliddwa Entebbe ku kitebe oluvannyuma lw'enkambi yaabwe okukubibwa abayeekera n'ebimu ku bintu byabwe ne bibbibwa. This is no longer an evacuation because there's no more fighting in Goma. Yes. It is just normal rotation. Why? Because the mission believes that some of those military bases were looted. There is no reason for them to sit there and do nothing. So they are coming and the next day they fly home. Kitegerekese nti okuva e Congo bano bayise ku nsala ekyanika nga bawerekerwako amagye. David Tamale yakusakidde ekkulire lino Crab Kede TV. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso atugoberera ebigambo birungi si birungi nakugamba nti mu mbeera yonna ey'akalulu konna akagenda maaso mu ggwanga Uganda abasajja bano babeera bakatunuulidde wabula kakati strategy gye baleese bano tebakyemenya naddala okubeera nga bateekawo abantu be bamanyi nti ba NRM lukulwe okugira ku kaadi ng'ensi yonna ebalaba oba ng'ensi yonna ebamanyi kakati bano kye bakola bagezaako okulaba nga bakwata abantu jjukira nakugamba nti waliwo omusimbi ogwayisiŋŋanyizibwa wansi w'emmeeza guno nga gwaweebwa abantu ne babagamba mugende mwefuula aba NUP era mutandike okuyamba abantu nga bukyali mutandike okubeera ku gurawundi naye nga bano baateekebwamu ensimbi ekiwayi ekiwagula General Muhoozi Kainerugaba kakati bano ne balumba ampuliriza ebitundu byonna okwetooloola Uganda nga bambadde kaadi nga bambadde ebimyufu nga bambadde
zibereti era nga bano bakulaga nti bakkiriza mu nkyukakyuka wabula nga bano basimbibwayo nga bukyali kubanga bakimanya nti mwami Kyagulanyi ku luno agenda kukyusa enkuba kakati nno abantu babatusimbamu era teweewuunya ng'omuntu gw'obadde osuubira oba olyawo okuweebwa kaadi ekawempe tagiweereddwa kubanga nakugamba nti ne NUP erina bambega abakuukutivu era abakugu ddala era abo abatambulira ddala butereevu nnyo direct ne mu bisenge by'amakolero aga mwami Museveni kakati goyinza okubeera eyo ng'ogamba nti omuntu ono oba ono yasaanidde okuwa kaadi yaffe eya NUP ku kitundu kyonna ne bwe wataba kawempe gye bagenda okwesimba kati kakati nno n'ofundikira ng'omuntu oyo olaba tebamuwadde kaadi kakadi kimanye bumanya nti amawulire galinkinga dda njagala kuwa ekyokulabirako mwenna mujjukira bano bampuuga bonna bajja nga tulowooza baffe wabula gye tugenza okubeera nga tutambula muze mubalaba beefuulira mu kiti ng'embazzi era otuukidde mu kalulu ka 226 ampuliriza ebigambo mubirabye ng'abasajja baafuuka dda banyampi ng'abasajja baafuuka dda basaidizi eri era nga be bamu kubeegatta ku bali abanyigiriza abantu kakati nno bino byonna baamala dde okubeera nga babisalira eddagala aba NUP kakati ne bambega ne babeerayo nga bakola ogwabwe nziramu okkulumiriza nti bw'olaba omuntu gw'obadde osuubira era ng'omusubiddeko olukoba era ng'ogamba nti ono teeka kiragiro kakibe ki ate kufuna kaadi ya NUP nkugambye teweewuunya ng'omuntu oyo kaadi tagifunye kubanga bangi baamala dde okubeera nga babazuula nga babagwamu nti baatandika dde okubeera nga batwerimbikamu ne batufiitingiramu ddala era nga bangi tulowooza bannaffe naye ng'ekyamazima amatuufu tebabangako bannaffe kakati nno ku bantu abeesimbyeyo kawempe waliwo omusajja omu ampuliriza amanyikiddwa nga Nsereko kakati omusajja ono ampuliriza yanyiizizza abantu bangi yajja alinga ddiikuula ne yeekola obusolosolo era bannayuganda bingi beyoogera ku musajja oyo naye tusooke tuwulire ku bino ate tukomewo. Okay, eggulo mbadde mukambwe, I'm very sorry. Ne kati kino ekintu kankikunnyonnyola okitegere bulungi naawe yanyiigidde luli. Abantu nga mwami Nsereko singa batandika okujjanga okubasunsula oba okujjanga okufuna kaadi ne basunsulwa publicly. Mainstream medias mwena njagala musooke mukimanye nti sizaffe sizankyukakyuka siti zankyukakyuka si kubanga nti sizankyukakyuka nti baagala nkyukakyuka nekkiriza agala zaawambibwa nakyemalira bapropagandist b'NRM singa bino binaagenda mu maaso ekitebe bagenda kutandika okugamba kya MDD music dance and drama ekyo kikirize kyagale kigaane era mu bbanga tono ogenda bawulira oba ogenda kubalaba nga bamwami Nsereko bano nga bazze sigamba ntasobola kubeera mukulembeze asobola okubeera omukulembeze ne wakati mu bintu ebiri serious abeere serious mu kaseera ak'okusaaga waddemba okusaaga tewabeera amuganye kosegedde kuba ekintu kyali mukola singa kitusesa olwaleero n'enkya mubeerewo nga muli ready ekintu ekyo okubasesa kati then ekitebe kyaffe kifuuke ekyabannakatemba nejjukira National Unity Platform eyo political wing yetukolera amateeka agagenda okutukulembera ng'eggwanga political wing be bantu betukwasa ssente ffe ze tuwaayo ng'omusolo zikulaakulanye eggwanga singa babeera bakazanyiikirizi products ezivaayo zezino kubeera na nguudo zirina binnya ebirimu n'obunzaali kubeera n'amalwaliro mutali ddagala kubeera n'amasomero gaagwa naye ng'ate abaana bakyasomeramu ekyo buli munnayuganda munnange njagala okitegeera singa binagenda mu maaso biti nga biri mu katemba bagenda kukitukubiramu kiriza yagalagaana tekisobola wadde okuweza ennaku ebbiri oba esatu mainstream medias nga kukuli CBS ZNBS zaani bagenda kuleetanga abapropagandist nga ne bampuuga abo bolaba abantu abakulu webali batandika okwogera ekintu bwe kityo okwewonya bino solution egenda kubeera etya. I'm very sorry golo nabadde ndi mukambwe nnyo tusooke nga tubeere ne preliminary rounds kubanga kino ekintu naffe ffe tusoose okukireeta mu ggwanga then tukizimbye tutya okubeera nga kirungi tubeere ne preliminary round nti abantu nga mwami Nsereko bo basooke nga badde ebbali baveeko nga bazze n'abantu babwe nabo nga bakakasiza nti mwami Nsereko wadde mwagala nnyo naye tajja kusobola then tufune abalala ng'oggyeko omwami Nalukoola ng'oggyeko Magala Umaru kuboyo komuledi munnaffe mwenna mummanyi ng'oggyeko Luwemba ndowooza oba n'omwami mulala abadde bamuyita ani erinnya linvudde mu mutwe be bantu abadde boogera ensonga then abalala. Thank you for coming, now we'll go. Kakati nno ebigambo bwe bityo ampuliriza mukwano gwange bibeera birungi si birungi kubanga nkugambye ekitiibwa kakati
twasalawo okubeera nga tukyewa kubanga bwe tutakyewe tewali agenda kubeera nga akituwa butereevu nnyo. Kaakati nno abantu okujja okwesimbawo, ampuliriza, omuntu okujja okwesimbawo alina okupuluvinga, alina okukakasa okufuna kaadi ya NUP. Embeera zonna ne bw'obanga oli muntu wa bulijjo, ebyokujja okwefuula nga ddiikuula, okwefuula nga mawube, okwefuula nga omuzannyi wa katemba, kaakati ebyo byonna tebikyasobola kubeera nga bitulya. Twagala omuntu oyo gwe tulaba anaweereza bannayuganda ng'atuukizza qualities zennyini, ampuliriza, oba oliawo eza bannayuganda ze baagala naddala abantu bawansi. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mu ggwanga erya Tanzania, kibuga Dar es Salaam, ampuliriza, olunaku olw'eggulu akakiiko aka East Africa kussa akakiiko kali akeri wansi mu Maserengeta bano baatudde okusala entotto okulaba nga bayimiriza olutalo mu ggwanga ery'e Congo olutukumbudde bannansi b'eggwanga eryo ebikumi n'ebikumi. Kakati nno ensi ne yeebuuza mu delegation ezaagenze mwabaddemu n'omusajja mayindwa nga Andrew Mwenda. Kakati ensi ne yeebuuza Andrew Mwenda akola ngaani? Kubanga bonna abaagenze, abaatambudde, abakkiridde Tanzania ekibuga Dar es Salaam bonna balina offices era buli omu amanyi omulimu gwabwe. Kakati ensi yeebuuza bw'abanga ne Mwenda yagenze Tanzania ye yagenze ngaani? Ekikwewuunyisa ono yageredde mu ttiimu eno yennyini eyagenza okukiikirira Uganda nga kuliko ne Museveni yennyini, ampuliriza, okubaako bye bateesa. Naye nga meeting eno President Felix Tshisekedi Tshilombo ow'eggwanga ery'e Congo yagyesambye era yajjabidde ku TV ng'asinziira mu kibuga Kinshasa eky'eggwanga erya Congo. Kati ebigambo bino bikulu nnyo, ebigambo bino by'amaanyi nnyo, ebigambo bino binene nnyo, nkusaba biwulire tweyongereyo. Mbadde ndi kwetegereza vidiyo eno naye naawe nkusaba gyetegereze bulungi. Eno vidiyo yakwatibwa oluvannyuma lw'ensi eziva mu East African Community n'eziva mu Maserengeta ga Africa okukuŋŋaana basale entotto okulaba nga bamalawo obutakkaanya obugenda mu maaso wakati w'abayeekera ba M23 saako ne gavumenti ya Congo ya Tshisekedi. Mbadde neetegereza mu delegation ya Uganda eyakulembeddwa Mwami Museveni n'endaba Andrew Mwenda. Zino ensonga mbadde nsuubira nti obaza aba diplomat okitegeera. Kati ekibuuzo we kiva, Mwami Andrew Mwenda yagendeddeyo mu capacity ki? Yagenzeeyo nga mukadde wa region, ekyo kyo yakyewa. Yagenzeeyo nga muwi w'amagezi owa pulezidenti, yagenzeeyo yakiikiridde jeno. Mbadde nsaba twebuuza ebintu ebyo kubanga abantu bonna abeetoolodde awo bonna emirimu gyabwe gimanyikibwa n'ebifo byabwe bye balimu. Yagendeddeyo mu capacity ki? Anyway, njagala kwogera ku Honorable waffe bannaaye Kadaga. Kiki ekinywa Honorable? Emyaka teginnayita yadde 6 kavudde ku bwa speaker n'engeri gye yali afaananamu, naye kati laba essaawa eno baneesiganya abamu musobola okugamba nti abantu bakula, naye waliwo ekitali kituufu baganda bange. Toyinza kuŋŋamba omuntu myaka teginnawera 6 ng'avudde ku bwa speaker era n'engeri gye yali afaananamu osobola okugiraba. Kiki ekinywa Honorable? Anyway, bye byange mbaagala nnyo. Kale nno ensimbi ey'omuwi w'omusolo bwetyo komoka. Nkugambye nti omusajja Andrew Mwenda ekibuuzo kiri nti yakimyeyo ki? Yagenze ngaani era akola ngaani ku bantu abo abayinza okukiikirira Uganda mu nsonga ng'ezo ennene nnyo ez'amawanga naddala ago agatuliranye nga galimu n'okuyiwa omusaayi oba oliawo obutakkaanya obuva sayidi zeeyo. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso tetujja kuddamu kwerabira kubeera nga twogera ku mukyalo oyo amanyidwa nga Rebecca Kadaga. Jjukira nti omukyalo ono yaliko sipiika wa paaliyamenti gye buvuddeko ng'omukyala oba ng'omwami oli omugenzi yafa Olanya nga tanaba kubeera nga amuddira mu bigere, kubanga Olanya bwe yamuddira mu bigere ate Olanya bwe yavaawo ng'afudde musajja wattu baateekawo Anita Amongo kakati ye sipiika. Kakati nno omukyalo oli ampuliriza tanabala kweza myaka 7 ng'avudde ku bwa sipiika, wabula ensi yeebuuza lwaki mukazi wattu afaanana bw'atyo. Bangi bagamba mbu ono akuze akaddiye luwedde ku mpagala kati afuuka lulira mu nnyana, naye ensi ne yeebuuza mu myaka 7 waberedde mu paaliyamenti nga tali bw'atyo, lwaki oluvudde mu paaliyamenti n'afuukirawo bw'atyo? Kubanga embeera eyo gy'alabikamu tagitandise gibeeramu kati.
amaze ebbanga ngali bwatyo emyaka gikunukiza okwera 3 ng'omukyala Rebecca Atwala Kadaga bambi ali mu mbeera bwetyo. Kakati nno bannayuganda beebuuza lwaki omukyala ono afaanana bw'ati, tagwangako ku ndiri nti ali ku ndiri olumbe lumutwala kyekimufaananya bwekyo. Tumulaba ng'akola emirimu gye enkya n'eggulu mu woofiisi abeeramu. Ensi ne yeebuuza asala busazi weiti oba waliwo embeera endala eyinza okubeera nga mutuusiza mu mbeera eyo. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, mukwano gwange atugoberera, njagala okwate okuttama omutwe ogwegeke ampuliriza, omukono ogwegeke ettama. Kakati nno owulye ebigambo gye buvuddeko Mwami Kyagulanyi azze atubuulira ebigambo bingi nnyo, naddala ebyo ebijuna n'okutuyamba ffe nga bannansi abawansi. Kakati nga boolaba ekifaananyi ekyo, bannayuganda bangi nnyo oba oli awo abatuusibwako ebikolobero, abatuusibwako obutali bwenkanya mu bitundu ebyenjawulo ebitali bumu. Kati nga boolabaawo ku nnyanja, omusajja bwe yazimba ekikomera n'akijja waggulu eri n'akiyingiza mu mazzi munda wansi, era nga mu mazzi gano bannayuganda bangi awo abaakolerangawo emirimu gyabwe nga bavubirawo, bateekawo amaato gaabwe, baanikirawo obutimba, bakolerawo bizinensi. Kaakati omusajja awo yazibawo. Kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa, eyaziba awo n'azimbawo kigambibwa mbu, era okusinziira ku batuuze bano, mbu omuntu oyo alina akakwate ku State House, era mbu amaanyi agajjira ddala Nakasero ne mu State House Entebbe okubeera ng'akola byonna ebyokutta bizinesi z'abannansi n'okubeera nga bagobaganya bannansi ku bifo byabwe bye baba basangiddwako. Kakati nno amawulire gongera okubeera nga gakiraga nti neewatali Mukono ne mu bitundu ebirala bannayuganda bangi tuwalabye bambi nga bakabattwawanga entulege, abagoba ku mataka gaabwe, abalemesebwa emirimu gyabwe, abaggyibwako emisolo emingi ennyo naye ng'abeeyagala balubatu. Nkugambye nti ennyanja nga bw'ogiraba, omusajja yagikwata n'agizimbamu kikomera eky'amaka ge. Kyokka nga awoolaba bannayuganda bangi okusangibwa ku nnyanja ng'ovuba kibooka enyooka, amasasi ganyooka, era bangi betulabye nga battiddwa olw'okuba nga bagamba mbu bavubira ku nnyanja nga tebalina permission. Kakati omusajja akugambye agisimbyemu nga bw'olaba ekisenge ekyo, n'azimba ppaka eri wansi munda mu mazzi nga tewali amugambako, tewali amukwatako. Poliisi n'abakubi ba pulaani bonna nga babalaba. Nkugambye nti omusajja ono akola bino ate si ye yekka, agobye endulundu enkumu n'enkumu ez'abannansi mu kifo ekyo, nga ye ayagalawo kikomera, teyagulawo si lukalu, wabula mu nnyanja mwennyini abantu bwe bateeka amaato gaabwe, ono we yazimba ekikomera. Kati ebigambo nga bino bw'obeera obiwulira oba oli awo n'oteekuba mu mutima n'obuuza nti bino bibeeredde bwe biti, kaakati ate bwe tunava mu 2026 bigenda kubeera bitya? Kubanga tubirabye ng'abasajja bano baba bagenda mu kalulu, baagala nnyo bannayuganda era babasuusuuta nnyo era babeeguya nnyo, naye essaawa zino nkugambye tewakyali okusuusuuta wadde okweguya omuntu n'omu. Kati ekyebuuzibwa bwe tubeedde mu mbeera eno nga twolekera boolekeze mu kalulu, olwo bwe tunaaba tukavuddemu, kiki ekigenda okubeerawo? Kubanga olwo bajja kuba tebakyalina kye bakwagaza gwe nga munnansi, olwo interest yaabwe mu ggwe eba evuddewo, bamaze okufuna ebifo byabwe nga babisekiwalinze, gwe tokyalina ky'obagamba. Kati ebigambo nga bino ampuliriza bye bisinga okukabya bannayuganda n'okubeeraliikiriza, okubeera nga emitima gibasula ku mutwe ng'eyabulira ow'olugambo oboolyawo. Katubirabe tukomewo. Mwalo gw'Empunge ogusangibwa mu disitulikiti ey'e Mukono. Wabula bw'otuuka ku mwalo guno waliwo abantu abaasalamu poloti nga baliko n'ekisenge kye baasibako. Ekitundu ekirala baakisibako olukomera. Embeera eno teyawukana n'eyo eri ku myalo ena okuli Kyazi, Nangoma, Busoke, Sakamwanyi nga nagyo gisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Tukitegedde nga bano bwe baasukka poloti zaabwe we zaali zisaliza ne basalawo okuyingira ennyanja. Wonna we tuli ebitundu byonna byagenda, bintu byafuuka bya kya muntu omu babiri, ebitundu byonna bigenze, sayidi eri yonna tewakyali bagagga baagulawo wonna kati abantu twasigazaako okubeerabeerako, noono omugagga n'asibawo ekikomera wano n'azimba mu mazzi nga yeeyambisa ofiisi ya pulezidenti era ye mukozi wa gavumenti. Abantu abo bakosezza eggwanga era azimba ate najja asukka we yalikomye, n'azimba n'ayingira ddala mu mazzi n'aziba omwala abantu gwe bakozesa okuyitawo, abagenda okunona enku, abasuubuzi. Bagamba nti kino kiviiriddeko n'ebyennyanja
okubula. Ne baleeta amaseminti, ne baleeta amabuloka, ne baleeta ne bateeka mu nnyanja ne basibako. Omunaku talina waayita n'ebyennyanja byaffe ebimu byafa wano kuba seminti atta ebyennyanja abyonoona. Abavubi ku myalo gino balaze obulumi nga bwe batakyakkirizibwa kusalimbira kuliraana kisenge kino nga yenna asangibwa akwatibwa. Teringa kubo nti bajja kugamba nti oba paakinga wano empewo yisobola n'okukuba obukubi n'ekutuusaawa so bw'otuukawo ogwo gwa naggomora. Batekwa kukwata buki bukwasi. Ekyokubiri olw'okuba yazimba mu mazzi ateekako n'ebikamera oba bikamera ne mu ntaana bibaayo. Yafiiraawo baalimu babiri mu lyato, empewo efuuwa emazeeyo, avuga asalamu ajjeene, eryato jjuka yali mukuba ku kaguuni ku katimba ke yasiba yali asobola okuwuga, yabuukamu n'awuga omulala n'afa. Nsala bwenti ku kisenge ekyo kye baasiba eyo e Busoke. Maama omusajja yagamba geza osalewo weewaana ng'akomeredde ssengengo okuva mu mazzi bw'ati gye kitandikira paka eno gye tupaakinga. Bategezezza nga bwe baddukidde mu woofiisi ez'enjawulo wabula mpaawo kuyambibwa kwonna kwe baali bafunye. Wavanga wano paka eri awaaliwo abakolerawo yabagobawo naye buli agezaako okwogera naye amugamba amutiisatiisa naye mube yatiisatiisa yenza omu yantiisatiisa yannumba paka wange. Gumya nti agenda kimenya kati tulinda tulaba baba nakijjawo efe tetuna buyinza kukola kijjawo. Beekokkola amagye agaateekebwa ku mazzi okulwanyisa envuba embi kw'ossa n'ekitongole kinnema okwesuulirayo gwa Naggamba ng'ebikomera bimeruka mu nnyanja buli olukedde. Era abamenyeddwa ennyumba mu ntobazi bangi naye ate neewuunya okubanga ebizimbe nga bino bikyali wano nga n'ebirala gye biri muwetoloola lino ebbalama bwe riti baasibako ebisenge tetuyitawo. Kati bano baagala ekikomera kino kimenyebwe. Saba Oweekitiibwa Pulezidenti bw'aba awuliriza abaabiraba tuyamba abantu abazimbye mu mazzi wano babe nga bamenyawo ebintu ebyo. Era baagala poloti zonna eziriraanye ennyanja eno okuddamu okupuntibwa. Baddeyo bapime fuuti entuufu ti fuuti 2 abantu bafune bye beetaasiza. Abantu bakyayina bwogerero. Amyuka RDC w'e Mukono Hassan Kasibante atubuulidde nga bwe waliwo abantu abaakwatibwa ku by'okuzimba mu nnyanja kyokka ne bateebwa ekitongole kinnema oluvannyuma lw'okubaako enzikiriziganya ze baatuukako. Ofiisi yange yali bit satisfied n'ennema kye yaŋŋamba naye kati nyina pressure nti abantu tebannamenya ate ennema yaŋŋamba yabakozesa endagaano beemenyere era ntegeka okuteeka nnema kazito okukakasa nga abantu bano bamenya ebikomera byonna bino ebiri mazzi. Alabudde nga bw'agenda okufaafaagana n'abatwala ebyobutonde ku disitulikiti. Naye buli disitulikiti erimu environment officer ne natural resource officer abalina okulingiriza entobazi n'enzizzi n'ennyanja ne rivers okulaba nga teri abizimbyemu. Kati oba wabizimbye kitegeeza bano banafu nnyo. Ono alagidde bannannyini bizimbe okubimenya ng'ebbanga eryabaweebwa terinnayitako. Kakati no mwami Museveni ekimugoba tekitadde ekimugoba tekiri wamu ampuliza bikyagendera ddala maaso. Omusajja honorable Olutamaguzi ono avuddeyo n'ata akaka tumulabye emirundi mingi. Jjukira nti omusajja ono y'omu ku basajja bali abeeruweero abaatokomolwa oba abaafiirwa abantu baabwe era ng'omusajja ono y'omu ku baafiirwa abantu be mu lutalo olw'eruweero. Baasubizibwa ebintu bingi nnyo nga naguno gwako abantu bangi abeeruweero bakyakukkuluma nga bagamba nti ebyabasuubizibwa byonna bingi tebyabaweebwa wabula bitono bye byabaweebwa. Bangi baafiira mu lutalo abantu b'eruweero ne baleka abaana baabwe nga bamulekwa ne baleka abaana baabwe nga babundabunda era abamu baafiirwa n'abaana baabwe. Bizinesi zaabwe zaggwawo, ebisolo byabwe byaliibwa, emmere yaabwe yaliibwa. Kyokka bano bagamba nti okusasulwa kwafuuka kwaganyana aganywebwa omuwangazi. Kakati nno Honorable Olutamaguzi wano weyaviideyo n'ata akaka naga nti abasajja bano ba Museveni ampuliriza ensi baagifuulira ddala yaabwe nga bona property nti yaabwe ku bwabwe era ng'ono agamba kigasa ki omuntu okuvaayo nojja noga nti ozze kununula bantu kyokka ate ne wayita akaseera katono ne weefuulira mu kiti ng'embazzi n'otandika kubeera mbu ng'otulugunya bantu okusinziira ku ebyo bye mulaba ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Ffenna tukimanyi nti omubaka ono Honorable Olutamaguzi si ye musajja eyeerya entama
A agiyita A ne B agiyita B. Kaakati ono ebiseera bingi tumulabye ng'avaayo butereevu nnyo ng'ayolekeza Mwami Museveni omudumu. Era ono tugenza okutuuka ne bujje buli essaawa zino nga ku TV ya BBS oba giyita ey'Obwakabaka obwa Buganda omusajja ono nga baamugobako dda kubanga ono y'abadde asinga okukkiriza Mwami Kyagulanyi kwabo abagenda ku TV eyo oba abakyalako ne boogera ku nkyukakyuka. Kaakati noono musajja atu baagimuggyako TV naga wadde munzije ku TV platforms nnyingi nnyo kwenja okubeera nga njogerera ebigambo bino ne AKTV Media Uganda weeri eyaffe nga ffe abantu ba wansi. Kaakati nno essaawa yonna Honorable Lutamaguzi Ssemakula Walugave mumulindirire ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda tugenda kubeera nga tumukyazaamuko, tugenda kubeera nga tuwayaamuko naye, tugenda kubeera nga ebigambo tubiryamuko naye oba oli awo atukubire ttooki mu nsonga ez'enjawulo naddala ku ebyo ebigenda mu maaso mu nsi yaffe ensi Uganda. Kati njagala nsooke mukweko katono nnyo mu bigambo bino ate oluvannyuma nkwongereyo ne mu politics ampuliriza ebigambo bikutte wansi ne waggulu. Ekyebisiyaga Mwami Museveni abadde akisiba ku Mwami Kyagulanyi era ng'abantu bano ba propagandist baakibateekamu okubeera nga bawayiza Mwami Kyagulanyi. Kaakati no gye bungedde olunaku olwaliro ng'eggwanga ery'Amerika limaze okubeera nga likakasa nti libadde liteeka obuwumbi obusoba 30 bwa nsimbi za Uganda nga libuteeka mu gavumenti ya Mwami Museveni okutumbula n'okuwagira ebisiyaga. Kaakati nno ebigambo bino ampuliriza biwulirize ku lulwo nga ggwe oba oliawo onoosalawo ku bigambo bino ng'obiwulidde. Buli kimu ne bafuuka b'amalala nga bw'olaba gw'omukulembeze w'eggwanga otambula otya ne toyireti nga musiiki. Musiiki gy'olaba banno nga batambula n'ekiboloka ki toyireti. Kakati bwe baatuuka eri ne bagaggawala ne bazimba nga bano b'obalaba nze sirina bujja nga mugaggawadde. Because buli muntu yonna effort gy'ateekawo akolerera kuba bulungi. Ne bw'ogaggawala think about the ordinary person. Buli w'otambula ku madaala n'otuuka eri waggulu. Eddaala lino lye watandikiddeko it is as important ng'eri eriri eyo waggulu. Ne gwe bw'olowooza nti omaze otuuka waggulu eddaala lya wansi liri less important oba not important. Bulijjalo omusana agamba mbu ettaka lyonna lya Katonda. Kati naffe tugambe nti ente zonna za Katonda. Nti asanga atwale. Olwekyo tagaseko nti asanga atwale. Agambye mbwe ettaka lyonna lya Katonda. Naffe tugambe nti ente zonna za Katonda asanga yagirya tuyingire ku mafaamu gamwe. Nolwekyo ffe twetegereza programu gye mulina. Naye tewali agenda tutiisatiisa ku ttaka ly'abajjajjaffe. Bw'ovaayo okwogera oyo atusosola. Abanyarwanda babadde wano abasinga buno obugulupu obujja obubasiriwaza. Ebbanga lyonna tewali yali abagobye. Nammwe Abanyankole tukimanyi nti Uganda ekolebwa amawanga ag'enjawulo. Ebizibu ebiruma Abanyankole oba Abanyarwanda oba Barundi oba Baganda ffenna twetaaga services. Naye kano akabondo kano akajja akanyaguludde eggwanga lyaffe. Buli we tukwogerako ne keekweka mu Banyarwanda batusosolera ffe Abanyarwanda. Simanyi ffe bagundi. Ogenda n'okanoonya nga tulabana gye kava bulungi. Olw'ekyo mwe Abanyanda twagala kubagamba Museveni si yabaleeta wano. Mumanye embeera yammwe mubadde wano ebbanga nga tukolagana. Era tewali yali akusudde nti oli Munyarwanda oba oli Munyankole. By the way mwe njagala na kubabuulira kubanze mbadde noonyereza ku Bwakabaka bwa Nkole n'emikwano gyange. Abamu kubasinga okubonaabona mu ggwanga lino Banyankole. Gwolooza lwaki Museveni asobola okugamba nti azizzaawo Bwakabaka obulala bwonna naye Abanyankole nga tebalina kabaka waabwe. Musobola okyogera. N'olwekyo ekya tribalism ekyo ffe tukikyambula awo twayitawo dda. Era baba bagezaako okubateekateekako bino mbu simanyi ffe batusosola buli oyogera obubbi batusosola buli oyogera okunyaga batusosola. Kati nga bo we baafuumuuka ne baga tugenze wayonjo mu Nuupu nze nasigala mu DP ne bagamba look gentlemen as much as I'm DP I can support Kyagulanyi and win. Sawangule waffe na Kaseke. Naye singa Abedi Bwanika bayamugamba wesimbe mu kabina ka DP singa kati asimba muwogo. Kakati kye twagala okubagamba abaleeta amalala mbu balage Kyagulanyi mbu batadde obubinja bw'abavubuka ku social media bavume Kyagulanyi mbu bahayalinze bamasinale b'enaale mu be baboogerera. Uganda is bigger than those small positions. Era ffe twagala kubagamba nti ono Kyagulanyi wanjawulomu okusinga kuba mawulu. Wanjawulomu buli wayita wano ng'akulaba nti no kati ono ayagala kusamba nga Magwaya ng'akuteeka wali Magwaya mu Nuupu tebaagalayo ba Magwaya omumanyi bw'oba oyagala kusamba gwa Magwaya wo
eno munuku toliyo bakugamba dda wali ofune kutekewo substitute kati Magwaya bwe bakuwa substitute totobola kudda eri ne wekyanga bakugamba ddeyo mu kirabu yo gye wava so kakati ffe gye tubasaba they should respect the leadership of Kyagulanyi nze gambye ne bwatampa kifo kyonna I know Uganda is broader than those small positions bwe tulwanira mu parliament era bwe baleetera n'abantu okutuvuma naka bano bwe twalonda mu parliament mu kifo ky'okudiscussinga issues of great importance balwanira bufo mu parliament kubanga obwo bufo buliko allowance buli omu agamba allowance wange omuwazaake allowance wange kwenzimbira n'enkola amalala kati ffe amalala ago si gwe twetaaga n'ow'e Masaka awulira nti Mpuuga baamumye ekifo e Masaka waliwo ebifo bingi ku disitulikiti waliwo ebifo bingi ebyenjawulo basobola omu appointinga ku ebyo ebifo kubanga ffe tutunuulira owe Karamoja tumutunuulira owe Jjinja tumutunuulira owe Arua tumutunuulira owe Gulu tumutunuulira yensonga lwaki tinaffe ng'abakulembeze tuliredde okusacrificinga obufo bwaffe bwe baatuwa eri abo abagenda bakubakerere nti tebalina kifo kyonna mu bukulembeze. Mwagala tumanyiira mpuliriza bulungi ebbanga lye tumaze mu nsonga zino ebbanga lyonna tubadde tulwanagananga n'opposition ya Museveni. Opposition ya Museveni tumaze ogiyiwa. Museveni ayagala kweyambisa ffe tumuzimbire endala era ng'egenda jjuna ye. Ebbanga lino lyonna lye tumaze mu bintu bino twalonda ababaka ba parliament 6+ mu NUP. Njagala ombuulireyo ababaka ba parliament 10 okulaga nti position tezikola. Mpuuga yavayo n'atugamba nti twetaaga ebifo bingi bwe tuba tunajjako Museveni. Mayiga n'avayo n'atugamba nti twetaaga ababaka ba parliament bangi ne bassentebe bangi bwe tuba tunajjakani Museveni. Abatuwa amagezi ago bakozi ba Museveni be tumanyiddeko ddala be batuwa amagezi agajjako mukama waabwe. Mpuliriza bulungi ensonga eno egenda mu maaso ey'okuwolereza ba politician bano tugenda va wano mu kintu kino nga be banoze nga tetubafunyeemu wadde tubatadde ku bunkenke twagala abantu abo basituke babuulire bannayuganda ekituufu bwe baba banaafuna akalulu ka bannayuganda bababuulire ekituufu ndi ddala kituufu mu palamenti gye mutulonda okugenda tetulina kye tugenda kukolayo musituke mwerwaneko baleme bawa suubifu abantu abo bagaanye tubateeka ku puresha mwe muli wano muwolereza twagala abantu abo bazuukuke nga bw'aba ayagala akalulu kaffe naffe atugase kubanga bwe tumufuniramu wokka wano kubuulira njiri ezuukusa bannayuganda balabe ba Museveni baatya mwe muli wano muwolereza nalabye ekisajja eky'omutwe omunene nga kisitudde omutwe oyo Namugga mukozi nnyo Namugga akola nnyo ali eri mubeena aleemu bokka akola nnyo nga gwawaana yakava okuwaana Balamu okubateerawo leediyo nga leediyo gyawaana eriko ne pulogulamu gye bayita Bobi Wine eriko Calvin Kayanja ne Godfather bakuba mukulembeze waffe amuwaana mbu akoze nnyo nga ne Balamu gwawaana okukolera okubateerawo leediyo mukozi wani mukozi wa Museveni. Listen to understand minister embeera eyo bwe tunaagitambulirako tugenda kuva mu ssenga vuddemu ngazzeemu abantu bano tulina obbateeka ku puresha ebeere wini batunoonye batuzuukusirize bannayuganda kye twagala bannayuganda bajje beerwaneko newankubadde nabo babafunye akalulu kubanga weewokka we tusobola obafuniramu tubagamba jangu n'ekipande oba ne posta ng'eriko omukulembeze mu maaso ng'eriko ekigambo protest vote twagala bw'oba okuba enkuŋŋaana eri obuulire bannayuganda nti eno gye butusindika tewali kye tusobola kukolayo mmwe mujje mulwane mututerereze gulawundi we tunaakolera kubanga ffe tuba banafu nnyo ebyo byokka bagaanyo bigamba bannayuganda lwaki mukama waabwe tayagala kati ate mukama waabwe atupushinga ffe tutambule n'ebicuppuli bye tumanyiddeko ddala ng'ate tuva mu kulwanagana na bicuppuli ate nabyo tubiwa amaanyi ompuliriza mu nsonga eno tosobola ne bw'obaani kunzikiza tosobola omuntu awaana yawaana Mpuuga paka n'atuuka n'okunkolera vidiyo 3 nga nkuba lwaki njogera ku Mpuuga
sawa zino yawana bannamuka ekifo kye wali batadde ku pressure babereko ne kibakuyamba boba wajja mu nsonga zino kugoba Museveni kyova olaba nze omukulembeze wange njagala nkugambe kino abantu bosibe bafutu soja abantu bosibe bo ba politician abanoonya position abantu bosiye fe ba bloga abantu bo be bannayuganda abanyigirizibwa abakiririza mu ideology yo fenna betwetaaga fenna tukozesa abo era fenna tukwetolola lwabo ekyo nkikubuulira fenna tunogako munozi ekyo nkikubuulira senga bannayuganda abo abanyigirizibwa baba tebasituse awo we wali amaanyi g'omukulembeze twetaaga abantu abo kusituka yensonga lwaki tugamba buli ayagala ku bantu wakiri amplifying ebigendererwa byo ideology yo yes awo we tuyimiridde tetuvaawo naye bannaffe bali wano bawolereza toyogera ku gundi oyogera otya ku nyeko akoze eki tewali temutumanyiira mwagala tumanyiira mwe atukoledde ki akoze eki tugenda kuba buli omu bw'obanga enjiri gy'obuulira tezuukusa munnayuganda kujja kwerwanako tugenda kukuba ate teri agenda kutaasa bajja kuleekaana wano ku social media baleekaane bakuba omudomo naye nga tebagenda kufunamu togenda gwe kufunamu bajja kukubira omudomo bannayuganda si balalu bajja tuwulira tugenda sigala tu kiboko ngubuulira yes temugenda tuzza mu katemba Mpuuga n'Abedi Bwani ne Mayiga batuwe idea ze tuba tukozesa okujjako bakama baabwe batuzza mu position mbufwe tulwane nnyo tufuba okulaba nga tufuna ababaka ba parliament bangi mbu tulwane nnyo tufuba okulaba nga tufuna simanyi bakansala bangi basentebe nga bakansala bonna abasinga betwalonda ku mutendera gw'obwa kansala nina ebifaananyi nga bali wa Museveni bali CVZ sente aba NUP kyekyo kye tubagamba nti ekisobola okujjako Museveni be bannayuganda bw'oba tozuukusa bannayuganda ogenda kkubwa bw'oba weebasa bannayuganda ogenda kkubwa tetusobola kweyambisibwa Museveni kumuzimbira opposition y'endala nga tetuva